Nampala w'abakozi mu gavumenti mu kibuga Mukono Francis byabagambye akangudde ku ddoboozi eri abamalaga mansa kasasiro buli wamu ng'ono okuva mu mbeera asinzidde mu musomo gw'abakulembeze b'ekibuga Mukono oguyindidde ku Colin Hotel e Mukono nga gwetabiddwamu n'abasuubuzi ab'enjawulo nga gugendereddwamu okubangula abakulembeze mu by'okuteekateeka ekibuga. And I want to start with the shop owners. Maybe they don't know what they are using. I mean, you guys explained it very well. Go to this place. It is neat. It is good looking. Byabagambye agamba nti ku mulundi guno wakujjayo n'ag'omu buto ng'afeffetta abamansa kasasiro buli wamu nga yenna n'akwatibwa kakumujjuutuka ng'aweze nti wakukola ekisoboka okumalawo omugotteko mu basuubuzi ng'agoba abatundira ku nguudo nga bwe kirabikira ku luguudo oludda e Bukeerere wamu n'olw'e So, gentlemen, we are the problem and we are the what? The solution. I don't know how you can put it in Uganda. And every time I pass by, the problem is the parking. But I go and buy beef. Ssentebe wa Mukono Central Division Robert Kabanda akkatiriza ensonga y'okutereeza ebyobusuubuzi mu kibuga Mukono ng'ayogedde ku bagoba ba boodabooda bagamba nti kati bakola byabwe. Olw'ensonga eyo n'addiza ng'ankoshoninga ate nga nsaba obukulembeze bwa municipality okuba tulina ssente zikola buli kino kuba tulina ssente kati zibakweta Kampala n'obusobola okugamba ssente zetu zitwale tukole trade order. Eyaliko mmeeya w'ekibuga Mukono George Fred Kajimu agamba nti amakubo agamu gaggalwa dda nga kati ekiteekeddwa okukolebwa kwe kudda wansi ku byalo okugaggula. Tudde wansi ku byalo like Butebe tutule n'abatuuze twalinge kuba bagala tuopeninge. Yatwala obutonde bw'ensi mu kibuga kino nga ye George Masengere alabudde bannamukono obutetantala kuzimba mu ntobazi kuba nesigiriza si wakuttirwa ku liiso. Bajja ne babateekako ku nnyumba zaabwe bale bavawulira bintu. Wayitawo akabanga ne bajja ne babasanginga abalongo. Mpolampola bamala basanginga amabaluwa ne babagamba Yo mbaka wa President kibuga Mukono Twitter Roda Kagaga nga yagaddewo omusomo guno asabye bannamukono okukolera awamu okusobola okutuusa Mukono awayaayaanirwa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.